omukulembeze bwe bali mulaga kiki tuyita omukwano okuba nti ndoza omukulembeze asose kuva mu Uganda okujja kuba nti analizibwa nansi bonga balina kibabu kyo mwagala mu okulya so mwenda balamusiza ku bana Uganda ne ba Tanzania mwenda bangera bugagera Tanzania bwe bali kwaniza Robert Kyagulanyi center mu ku mukolo gwe yabaddeko omulungi nnyo bwe bali nnyo kumwaniriza bwe va mu gwangire Tanzania ya gwangire Kenya mwenda bana Uganda bali mu Kenya balamusiza kansubenti buli bulungi mwe bali kola mwe bali kweyagala mwe bali kola buli kimu kansubenti buli bulungi era mweteketeeke akalu kabinda so ekyokola mukimanyi eyo tujja kujja empola nga mazo video eno tunajje ntwogera ku nsonga ezikwatagana ku byakalwako nja kujja tubyogereko nenga njalo bagaliza olunaku olungi okubira okulungi mu ggwanga lya Kenya bwenvaawo nensebera mu ggwanga lya Uganda bana Uganda mwenna abasibuka mu maserengeta ga Uganda gye tuyita western side of Uganda mulamusizaako mwe baliko gye mutuusaako engalo mbaagala nnyo bali kubeerako bali kuliza videos bwenva mu west nno neŋŋenda mu northern Uganda mwenna mbaagala nnyo bana Uganda bava mu northern Uganda bwe tugenda mu east Mbale Busoga mwenna mbaagala nnyo ndabaganda banga bembale mwenna abakola mu magana gyavuga boda bakola mu butale mwenna mbaagala nnyo abalimi mwenna mbaagala nnyo mwanyera naabi mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubenti mugikola nange bwentyo era kati bwembanga nvudde waawo nensembera bulungi nnyo wakati mu Buganda mbalamusizaako banjaba ne basebo abalagira n'abambejja basava ne bannaba opona buli muntu sinumujja osinzira okuddiza era dde kansubenti muli bulungi nyoge mirembe reka situke ku nyoge awo kukitegeza manchi wonzise nga ngenda bulungi okumaliriza okubabuuzaako eddakiika ziri 5 zokka ezakayita ku ssaawa 2 ez'akawungeezi alright ndowooza kantandike n'akalowoozo kaaliro njokwengende ku KIGULA LUJJI musemo musharinge video eno naye nga sinagenda kalowoozo kaaliro njala mutagingire omukulu oba omukyala gwe bayita Shiba Kalungi abere ku video eno njala mutagingire mu house Kanyirugaba gwamanyi nti wameesinze bakuwadde information etali ntuufu ku Shiba Kalungi nina part of it na information entuufu kiki ekyabaddewo njagala abereko Shiba Kalungi njagala mu house Kanyirugaba yennyini abeerewo njagala Andrew Mwenda abeereko retired kana kiza besije nkwagala ku video mwenna bane byabufuzi bagala ku video yo seriti ba habro tabasiro mtano wakale kyezinsi leta muzezede nsanga bisibe mmanyi otudde sawo zino kuoli bwe batotudde family yo kuoli bala video eno ategwe kalisa gwe basindi kukwata mu video n'okulopa page yange nawe njagala otuzaawo entwingiriyo otuzengalabiyo omuzo mutugo bulungi uliza information kikumanga yamba mmwe so njagala mutuula bulungi nnyo mulye bulungi nnyo mukoze bikolobero bingi ensi njagala bitegeere mwenna njagala doni wanye mubere ku video eno njagala mukulu oyo kusimba gwayitani omusezi ali mu state house oyo abere ku video on record abogo jende tinjala wale ku video ne banda Uganda mwenna jero katumba amala njalo bere ku video eno n'abantu bangi awo no vudde osagala batawanyanya na kumamalira budde kati njala genda ko kinyise kyandese nsoke n'akalowoozo kaliro akalowoozo kaliro kagenda tambula katya kana akalowoozo kaliro kagenda mwenna eri mmwe abawangalya mu bibuga ebyenjawulo nga muli mu bibuga ebyenjawulo naddala nga biri mu Buganda mwenna nina akalowoozo kamwe abaddukanya business abalina amayumba nga musiisiddeeyo mu bibuga mukulu oba nnyabo bassebo yenna Semaka oba Namakanga oli eyo olina ensimbi naye nga okyagenda ku kkubo n'ogula ennyaanya n'ogula obutungulu n'ogula amatooke n'ogula muwogo n'ogula ne kasoli n'ogula buli kimu nga gwe tolina magezi ati agamba nti gyensibuke waffe wakyali etta kuba nsobola okugula ettaka n'endimako emmere mukulu njera kutegeeza ekintu kino mu bintu byetukola mu bulamu tubeera n'okusomozebwa kw'amaanyi n'okusomozebwa kwe tubeera nako ekintu kye bayita okulya kintu kya buvunaanyizibwa nnyo n'okuliisa famire tetusobola kumalako mu mbeera egenda maaso mu Uganda bweti nga mukyagula emmere kyokka nga muyina ettaka ewammwe mujjukire nti omugenzi Erimaani basudde gwe tuyita Hamani basudde omusajja mukulu we Katonda amukkiriza emagombe oba ekaganga ennyindo gye zirembekera mukoka naye yayimba akayimba ke bayita muli babikukkuluma Kampala akyabasika akayimba ko yali ategeeza abantu bazalibwa mu kitundu kyekimu mu bitundu eyo ebyemasaka nti muddeeko kewaka mukulaakulanye so ate mulimere okulima mujjukire gye muvuddeko katono Obuganda bwali bulima nnyo emmere naye kati okutuuka olwaleero Abaganda ebyokulima emmere babivaamu twasiisiira mu bibuga nga migaati n'amata ne tulema okutegeera nti tulina obuvo n'obuddo gye tusobola okudda ne tulima emmere ne tuba nga tufuna obulunguta okukima emmere ku wiikendi mulina kye mutamanyi mubeera ku Masaka Road okwo ne wayuywebuuzizaako lwaki buli Lwakutaano okuva e Kampala okutuuka Empigi oluguudo olukwata jjaamu era ne mbulwako we muyita kubanga bano bakitegeera nti buli Lwakutaano olumala okukola emirimu gya ofiisi balina okugenda okulaba ebintu gye batadde ku faamu zaabwe mu nnimiro zaabwe ne gye batadde ssente gwe Omuganda omusoga omunyoro omutoolo ali mu Kampala ly'ente balye mukono kiki kyolowooza ku mbeera eno
kati gwe yebuuza lwaki emmotoka zikwata nnyo ku Lwokutaano bano abasajja bamaze okukola emirimu gya gavumenti egy'okubba okutulugunya n'okukola ki n'okulya mu nsi zaabwe n'okulya mu nsi olukwe nga baddayo okulaba batadde ssente omuli okulima okulunda wepo n'okulaba ekibaguze naye gwe munnange n'obeera mu Kampala ng'ogawumbidde n'obeera entebe ng'ogawumbidde n'obeera emukono ng'ogawumbidde tolina wadde omusiri ogwa lumonde tolina wadde omusiri gwa kasooli wadde ogw'obutungulu naye ng'okyasipendinga ssente ku mmere njagala mutandike okukwata obusimo mubenga muteeka ssente mu byalo gye musibuka mulime emmere nga ku wiikendi muvuga obulunguta bwammwe z'emmotoka ne mugenda mukima emmere ku faamu oba mu nnimiro ne mudda e Kampala ne mulya ne mubwegera ensimbi ze mwandibadde musipendinga ku mmere ne muziteeka mu bittavu ozeekuumisa oba ne muzikolamu ebintu ebirala ako ne kabadde akalowoozo ka leero naawe ali ku kyeyo wandibadde okola ekintu kyekimu kubanga enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa ekivundulwa nti embeera gye tubaddeko kemabega ng'emmere egula ssente entono kati emmere egula busanga ate yakkekwa ng'eddya ly'obukadde so nno ngenda bagamba mbategeezako bulungi nnyo please mwenna mbasaba n'obuwombeefu mujjukire nti buli omu alina ensibuko alina gy'ava mukole bulungi ebyetaagisa naye mujjukire nti mulina amataka mukyala agatuddeko abantu abatamanyiddwa nga musobola okulimako emmere ettaka woteeka akakadde ng'ogenda kulimako omuwogo oba lumondo bakasooli oba ebijanjaalo akakadde osobola okukalya mu wiiki e Kampala naye emmere gy'olimimu akakadde mu kyalo osobola ogiriramu n'emyezi 6 kansuubire nti message mugifunye bulungi gwaddamu okwebuuza lwaki oluguudo lw'okuva e Kampala okutuuka Mpigi lubeera bize ku wiikendi ye ansa muzuukuse engalabi zammwe muzuukuse emitwe muzitegere bulungi mwebale kuwuliriza akalowooza ako ngenze ku Kigula Lujji kamale n'okunywamu amazzi kansubire nti omukyala Shiba Kalungi atumbudde ku Kigula Lujji kino era olwokino ekigula kiba kiyita Shiba Kalungi ne abakyala mwenna kino ekigula Lujji kyali bakiyita Shiba Kalungi and the other ladies or women's most especially the performing artist in Uganda but ladies ate kino kitwaliramu n'abakyala mwenna mukiwulirize bulungi nnyo era njala tumira ku mwenna abanyumirwa ekigula Lujji ku programs zino zenkola ku mitimbagano egy'enjawulo njalo kusoko kubaza nga sinagenda ba tiktokers mwenna abakola ekyamanyi okutambuza information upo ne videos mukola okusanyusa abantu mubale nnyo mubali ddala era mukozesa emitimbagano egyo okuba nti mufuna buli kimu kimwagala n'okuba nti mugenda ku step endala eddako alright ndowooza kantandika ekigula Lujji Shiba munaaji mutwale n'abakyala abala mwenna ekigula Lujji kyaleero kigamba kiti kyeweeraga eri abantu kye bakutwaliramu omwezi oguwedde najja n'enkola programu n'engamba abakyala mwenna naddala abakyala bayimbi abaperforminga ne mbagamba nti ekintu ky'olaga ku stage omuwagizi w'okyalaba era bw'alaba ekigambo ekyo oba bw'alaba ekintu ky'okola ye buli afunamu ekintu ekimugamba nti ono omuntu osobola omutuukako ne mukola kyenjagala kubanga akindaze mujjukire mu butonde bwaffe obw'abasajja n'abakazi bwanjawulo wadde ffena tuli bantu embeera y'omusajja ngalabe ku mukazi yanjawulo n'ey'omukazi ngalabe ku musajja biri ebintu bibiri byawufu mukimanye nti ensi gye muzannyiramu ejjudde abasajja abaseegu nga bo okuva mu nsiko bajja bakwata abakazi nga nakatina mu State House ennyini entebe ne nakasero abasajja abakulu balina ofuzi bakwata abakazi abaana bakola mu State House emyezi 6 bwe batafunye lubuto nga tafuniddeyo siriimu abagenda funira ebintu ebirala kati mwenna abakyala eno message njagala egende gye muli nawuliddeko ba bloggers abamu n'abantu nga baopinion yabwe ku mukyala Shiba Kalungi abalanga bali positive abalanga bali negative ne tugamba nti gwe kitannatuukako yalowooza nti ayogera kyekyamu ekikulu ekyatuse ku mukyala Kalungi sigenda mu details za byabufuzi no kino bwe kyatuse ku Kalungi kijja tuuka ku mwana omulala kikyatuseko ku bantu bangi naye mujjukire mu butonde bw'abakazi teboogera bagomera bingi nze siriwo ku defendinga Kalungi siriwo ku defendinga yakoze ekikolobero ekyo wabula ngenda bagamba yakoze ekikolobero ekyo era yakikoze ddi mu mmotoka kimu yakikoledde n'omukyala oyo ave yabulira eggwanga nze weekunenyeza wokka ng'omukyala amanyikiddwa mu Uganda n'ensi ezituliraanye wandibadde osetinga kye tuyita precedence oba wandibadde osetinga kye tuyita course abaana ab'obuwala n'abakyala ku banditandikidde maama njala kugamba sigoweka gwe bakasooka okuleepinga abawala bangi abakyala bangi balepingiddwa naye nga bambi basirika olw'okuba tebalina gwe bagenda kimuwulira nze nabadde nsuubira nti wadde ogenda kuvaayo oyo asanguze omuntu oyo era oyo owulira ensi nti kino kyantuseeko neyakinkoze
naye media yo mu Uganda nga mukimanyi yasasulwa era bavudde bataddewo ekiso ky'embuzi ekirekerera omubaazi ekirekerera omussi n'ekitunula obubaazi wano wenjagala bagambira njagala mumpuliza statement yange na bulungi State House Entebbe omukulu akulya No Vision Don Wanyama ne Muhoozi Kanyerugaba wepone Edrock Lwabogo n'abakozi abalala abali mu State House mulina omuze ogulepinga abaana b'abantu abazze okusaba emirimu mu State House ekyo kimanyikiddwa abamu batisse embuto abalala batisse siriimu abalala batisse empitambi ekyo kimanyikiddwa naye nga sinagenda kweyo njagala bategeeza buli mwana muwala yonna gy'oli mu nsi yonna kimanye nti Uganda oba ne Africa yonna okutwaliza wamu amateeka gali mu nsi z'abazungu tegalinajja waffe olw'ensonga tukyalinamu empeka emera y'ensonga lwaki bateekawo ministry ekwasaganya empisa okubassa mu layini olw'ensonga tetunnatuuka ku stage y'abazungu tugenda mu kye tuyita sama omuzungu waddembe okwagala kwambala akaleega n'empale y'omunda n'atambula nga teryamunyezeeko kubanga amateeka gabakkirira ewaffe ago amateeka tegaliyo amateeka galiyo gatugamba kwambala bulungi nakwewa kitiibwa mu Uganda yensonga lwaki nti omukyala bw'ayambala enkunamyo n'ayita mu Kampala ababooda bamufungula era ne bakufungula owa poliisi alina kyagenda bakula kubanga n'owa poliisi akimanyi oyambadde bubi mwe gye mbeera ku stage ne mwambala enkunamyo ne mulaga buli kimu kye mulina muba musikiriza basajja bali ekintu ekikyamu ne bw'ono oyambala gomesi oba n'oyambala ekintu ekikubika kigenda kubeera kirungi nnyo jjukira nti ffe abasajja twagala nnyo ekintu ekyekusifu si kyo kyatale ku display kyolaga omuntu kimuwa ekintu kiri mu bwongo nti ono osobola omufuna jjukira vidiyo muzikola buli muntu alaba vidiyo zino era buli waziraba ffe kati kino kanji babulire in reality ffe tuli basajja omusajja endowooza ye mu bintu by'ekikulu mu nsonga ezo yanjawulo nnyo n'ey'omukazi abasajja muzigo oluguteeka ku muli ogusaanuukirawo ekitali ku mukazi kati buli kye mukola waliwo omuntu gw'omulaga obwerere bwammwe oba gw'omulaga ebitundu byammwe by'ekyama nga muli ku stage naafuna ekifaananyi n'akyoza n'akyanika n'addamu n'akiteeka wali ne kimulaga nti ye kyaba akoze aba akitegedde n'alowooza lumu lwa n'akituusaako akikole alabe ki ekituufu ekirimu ekitundu ekyatuuse ku shiba kikyamu era tuvumbira ekikolwa ky'okulepinga abawala tuvumbira ekikolwa ky'okulepinga abakazi mu Uganda wepone mu Africa yonna muze mubi naye ng'ate gulina okukoma mukyala Shiba Kalungi nze waganye okwogera kambulira ensi ani yakutegenyeza kuba tuli mu kigula lugi video tennaba njala mutaginge wana abantu mwenna babadde ku video eyo ate kino kigenda eri abawala mwenna mulekeraawo okwambala enkunamyo mbi mu bazungu enkunamyo si musango era amateeka gye gali gakola okukwata ku mukazi vagalanda osibira mu kkomera n'emisango gye giri naye mu Africa ne mu Uganda aga amateeka tegaliyo amateeka agaliwo gabakugira kweyambula nakulabika bubi mu bantu so tewaliwo amateeka gabakugira naye ate kino tekiwa mukisa basajja kweyambisa mukisa gwa mukyala kwambala bubi kujja kukwata mukazi kimanyi ne womenye ki etteeka kati bambi mwambale bulungi era mweyise bulungi munnange olunaku lwabadde leero nga omukyala Shiba Kalungi ayitibwa okugenda okukola okuyimba ku mukolo gwe yeeyita Muhoozi Kanyerugaba eyabadde omukolo guno gwategekeddwa Entebbe era bannayuganda bangi abagenzeyo abatonotono ababaddeyo naye jjukira abayimbi bano balina omuze okubeera backstage nga tebaagala bantu bonna bakole ki babalabe omukyala ono Shiba Kalungi alina emmotoka bbiri okuli eyiye wepo n'eyo ey'abantu bayimba nabo bakola emirimu ey'ekika kya Touareg VW oba kyetuyita Volkswagen eyetambulira mu mikwano gye nabo bagenda okukola nabo ku bintu by'okuyimba wepo ng'ate alina emmotoka eyiye ey'obuntu gy'atambuliramu ey'ekika kya Land Rover oba Range Rover enzirugavu emmotoka eno Range Rover enzirugavu ennamba yaayo eya bulijjo eri UAX 360 y'ennamba yaayo era eyamutuusizaako ogw'obulisa-maanyi oba eyamutiginyiza mu yamusanze kati kino bakikoze batya kansooke mbazzeeyo katono nnyo kuba nabage nti ekigulalo gye bakiyita Shiba and other performing artists naddala abakazi nammwe abakazi gye muli Shiba aganye okukyogera nze kankiba kubanga ndabaga program yange bagimira kinanjo kyankimize kuba video tenatandika video kati katandika ekigulalo gye munnange olwatuse ng'omukulu ono mujjukire nti abasajja bano batambula bamaze okukyajinga banywedde omwenge omukulu ono zali yegwanyiza dda omuwala ono Shiba nga talina ngeri gyagenda mufunamu ne bamuyita mu kuyimba olunaku lwe babaddeyo olwo munnange byaterusa nga amagye ga SFC gagamba buli muntu yenna ali backstage aveeyo omukulu ajja
Omukyalo ono yabadde mu mmotoka ye ekika kya Range Rover gye mbabuulidde, Range Rover black in color 3 UAX 360. That is the number plate registration number. Ng'amenye omutto awujjaddeko. Munnange kumbe bano abasajja bamutegedde dda waali. Omukulu olwazze njogera ku muhoozi Kanyirugaba. Manyi ku video kuno kuolinze sina gwendya customer ngokola nonsense. Munnange bagobayo abantu bonna bakakica bonna babadde manga ababadde mabega stage ng'omukulu ono Shiba ndoza yali tafunye alamu ng'asigala mu Range Rover ye bulungi nnyo. Shiba yadali mu Range Rover nga bamaze okugoba abantu bonna backstage nga basigadde wakaluma jega SFC ge galiwo. Mukulu muhoozi Kanyirugaba ye yategenyiza Shiba kalungi okumutuusa okwekyawa. Ono gwe balaze ku mawulire oba ku social media gwe bayita Andrew Mwenda, that is an scapegoat. Oba kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi nekitunuulira nekirekerera omusi nekitunulira bubaazi. Eyategenyiza Shiba kalungi ye muhoozi Kanyirugaba. Ngera yabadde akomibwa jega SFC bulungi nnyo. Era yesobola ki yabagambye nti abantu omuntu yankutte oba yantegenyiza munene nnyo in courts muleme kweyambisa ofisi zammwe olw'okuba nti muyina amagye. Andrew Mwenda tayina magye. Okujja kwa bayina amagye abeera omu nga yamukwatidde mu yamukuuma so si ng'ono bwe yabadde in courts bwe yabadde. Lwakuba nti yakitidde nti kali esobola okukoma oba basobola omutta. Naye next time when you face such challenges, please publicly yogere ebintu ensi ebitegeere. So it is muhoozi Kanyirugaba who attempted to rape Shiba kalungi. Njiddamu statement. Bamukwatidde omutigunyira yonna n'okutuuka okuba nti yenyuwa ate nga yabadde alina okuyimba by force mu Range Rover ye black UAX 360. Muhoozi Kanyirugaba yakoze ekintu kino. Jjukira omuze guno bagulina ogw'okurepinga si gwe gusoose nga ne muwala wa Lukyamuzi naye yenyini yamukola ekintu kye kimu n'atuuka n'amutwala mu maka ge kati gye yamufuula domestic animal. Jamufuula domestic animal gy'ateeka ewaka si oyo abawala bangi nanakumala gonna banyumiza gwe yasanga ku Serena n'atuma amayere gamukima n'amuwamba era n'amutwala mu Barracks ebbombo kati gye yamukweka gy'amukolerako buli ku kisonyisonyi ne batuka ku agreement one terms ne family y'omuwala oyo so gyemize so de omuntu takulimba wadde n'omu information gye kunze si Andrew Mwenda yatusiza oba yakyankalanyiza Shiba kalungi yabadde muhoozi Kanyirugaba himself ayagala kufuuka president ate nga kizibu nnyo. So ndoza mutegedde bulungi. Teba media yonna ekulima nti yabadde Andrew Mwenda. No. Andrew Mwenda kojja wani, kojja wa muhoozi Kanyirugaba. Tugamba mbulya gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Nkiddamu. Ate nkiyimirirako. Shiba kalungi waganye okubulira eggwanga. Naye ekikolwa ky'okulepinga abakazi kikome. It was muhoozi Kanyirugaba oba muhoozi Laaga who attempted to rape Shiba kalungi. But she feared to come publicly to mention the name because she showed that anytime her career might end up or she might be killed. But the media platforms in Uganda and the other bloggers, they came out defending the person who committed a crime or a person who tried to rape Shiba kalungi. Kino nkiddamu. Muhoozi ne family yammwe mwava mu nsiko nga mulepinga abaana abakazi. Nakati mukyakola omuzogo. Omuzogo okulepinga abakazi mubi nnyo. Bubanga oyagala okukolagana omukazi yogera naye peacefully akubuulire nti yes or no. And eno message njagala egendere abasajja mwenna. Omukazi kasita agamba nti no ebeera no. Don't take any advantage. Ogambe nti no ye yes, no is no. Tukyali mu nsi ezitali mu mateeka. Mutwale obutalaba mu muliro ku Amerika omukazi agambe no omukwateko. Ojja kuwulira ndongo mu matu. Tuyige nti omukazi bw'aba agambye no ebeera no. Era tuwe ekitiibwa abakyala abo. N'olw'ensonga eyo ekigula LUJJI nkigaddewo naye nga bakubiriza abakyala mulekeraawo okwambala obubi kubanga muba musikiriza abasajja. Mbagambye mu butonde bwaffe abasajja tuli kitonde kya njawulo nnyo ku mmwe. Singa Katonda bakyusa bukyusa bazza mu kifaananyi kyaffe nammwe ne mudda mu kyaffe mujja kula nti mujja kutegeera lwaki abasajja bazunga ng'enjuki ezinoonya omubisi. Mukama bakumira takumira mpeera naye nga tuvumirwa ekikolwa ky'okurepinga. Tuvumirwa ekikolwa kya media mu Uganda ezibakinga n'okudefendinga abasajja abakyama bali mu gavumenti abatwala obuyinza bwaffe ate nga balina ebikolwa byakola ku baana. Mukitegedde bulungi? Ekyo nkimaliriza kati ngenze ku video entuufu etandise. Kansooke mpisewo akalango kano
then you can get a mass. Akalankano ka Youth and Empowerment Conference dinner and dance. And then you feed instead of. So abategesi b'ekivulu okugenda okubeera ko first lady mukyala Babi Itungo Kyagulanyi bantegeza mbagambe obubaka buno obupya obutuuse. Bategeza nti ennaku z'omwezi zisigadde zizimu nga 14 omwezi ogwokutaano mwaka 2022 mu ggwanga lya Bungereza. Bagambye olw'okusaba kw'abangi n'embeera y'ebyensimbi egenda mu maaso mu ggwanga oba mu nsi yonna. Bakkiriza okusaba kwammwe nti booking zammwe oba conference eno n'ekyeggulu ekigenda okuliibwa mundange bakisazeeko olw'enfuna ne bakiteeka ku pounds 40 okuva ku pounds 7 ze baali basabye. Njala tegeeza bannayuganda mwenna bawangala mu ggwanga erya Bungereza wepo ne mu European countries that your request and your complaint about the fees of attending the conference and dinner, your requests have been accepted, and now you can pay £40 for the dinner and for the conference. The main guest speaker is Babi Itungo Kyagulanyi Sentamu and other invited guests. So, Baba gambye nti okusaba kwa mukukkiriziddwa nti kati abadde agenda okusasula paundi 7 munna ogenda kusasula paundi anazonna zokka okuli ekyemisa oba ekyeggulo wepo ne conference eyo mutegeeze abantu bonna bategeeze. Era ako akalanko wedde ndoza mukategedde 14 paundi zifuuse 4 okuva ku 7 okusaba kwa mukwakkiriziganyizzo abategesi. Era buli mundu ajja kubeerayo kuba kati sente bazisazeeko olw'enfuna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Bungereza ne mu Europe ne mu nsi yonna. So ndoza mutegedde bulungi nti dina eno yakola ki kati ya pounds 4 okuva ku 7. Era kankongere mu maaso ndikwenkamaliza ngere kala. The guest speaker, Honorable Stephen Timms, the Member of Parliament. Also look out for the excitement speaker, including Maureen Mwagale, recently elected as delegate, local councillor, plus other international speakers. Entertainer on the duty, this Galaxy Band, ACD artist, group, Ngila Culture, ensembles, and DJ Shelly, DJ Mark Pro, plus others. Unfortunately, due to the delay in the visa issuance, issues have meant that we will have our favorite artists from Uganda, including Spicy Diana, Ologomoita Dana Birongo, Zex Viranjiranji, Zulutinam DJ Dash, DJ Benz, and DJ Stewart, and DJ Roger, attendance on Saturday 4th May at Royal Regency, London. Pounds amakumi ana goka. Kati ntandise video. Nenga wabadde okusaba okulala. Mwenna chapter ya NOP eri mu ggwanga erya Netherlands. Bannange lange mfunye okusaba mfunye request y'abantu ababategeeza nti emiwendo gye mwateeka ku conference eyo please babagaye najo mu advise ng'olw'ensonga nti ebyenfuna si birungi. So mwenna bwe kikwatako akakiiko ake Netherlands akateeka conference y'omukulembeze yagenda okubeeramu okusaba kw'abantu bali mu kukkiriza n'abantukidde bangi nnyo bategeeze ate nga sirina ngeri gye ngenda bafunamu. So njala bategeeza please mugende ku conference eyo naye nga abakulembeze abakoze omutukolo guno nawe mukole kyekimu musobole okuba nga mu reviewing oba mu revisiting costs oba emiwendo gya conferences olw'ensonga nti abantu bakubye omulanga gutakungula nti beetaaga okuba nti batunulwamu mu ngeri emu oba endala. Alright, kati video etandise. Njala teoka kutandika n'obujjawo obulimba obugenda maaso. Obulimba bwe buluwa. Mujjukire nabagamba era no message njagala egende mwenna abaagala enkyukakyuka amannya gange nze Lumbuye Fred Chemical Ali. Bw'obanga oli mu kibiina kya National Unity Platform ngero oyagala enkyukakyuka ng'okyatiitiibya okola post ezeewunzise ng'ogamba simanyi aboludde oluvuganya simanyi lwaki batulugunya ng'ate okimanyi bulungi nnyo ng'ogawumbidde mu Uganda tulinamu opposition ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nzize mbagamba luyira lya biddamu gwali eyo ng'oli Kampala simanyi oli mukulembeze wa NUP simanyi oli ki nga tomanyi bantu bemudiringa nabo bagenda batta baba otuma ogwewo fe tujja sigala bakimanyi. Mbagambye diversion ziringa diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenze Tanzania bamwaniriza bali balina okuteekawo diversion ebalaga nti ki waliwo kintu kitambula. Najja ne mbagamba nti tutandikano Kizza Besigye buli meeting ebera mu State House afuna sisi oba kuba essimu omwako kopi okwatibwako kwa ebadde diversion ate nga diversion kubanga nteeketeeke. Ndaba omuntu wa NUP yenna kuba kati natandise okubajjira yennyera bajjira yenjala mwenna babuzabuza banaaba nti ababuzabuza bana bazzi nga mwebuzaabuza.
bassa abaana b'abantu nga temanyi ani beesige bassa abaana nga temanyi bantu bali mu opposition eno arrest ya leero badde diversion okwongereza ku diversion ya leero bwe mba kyemuzanyisa temukimanyi nga mulowooza nti tetutegeera bulungi nnyo ndabeyo omuntu wa Nuupu yenna nja kukwambalira nga nabo gisimufungizi arrest kyalina gwentya kati nasala leerwe kati njala muntegekere wano omudumizi w'amagye omwogezi w'amagye ga Uganda gweta Felix Kraije ne banno bwe mulowooza nti ensi mwe musingo gitegeerera bambi ekituleta ku social media n'okubuulira nsi mazima mugezaako nnyo okugezaako okuteeka ebinja by'abayeekera mu Buganda okubisuba ku national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nene mwerabira nti mwayika windows to the extent mujja mu public ne mulimba abantu bwe maze oteekako kidiversion ky'abeesige ne kigaana okukwata kuba tukikubidde flat ne kigwa ne muteekako ka diversion akala mbu waliwo abayeekera bakwatiddwa mu bitundu by'e Lubaga era ne paradinga ku media nti ku bali bano bayeekera basanze n'ebyokulwanyisa guno omulimu gwa iso mwali mwagutandika dda era tukumanyi bulungi timbadde mu gukola njala kuzanya video eno ndyoke mbawe gundi information egikwatako ono ayogedde bw'ati wulira from Lubaga Battalion 2 days ago conducted an operation in the areas of Lubaga and the surrounding areas. After getting information about some negative elements who were putting on or who were dressed in army uniform, surprisingly, one of their leaders of those criminals or those gangs was putting on the ranks of UPDF senior officers, a rank of a major, and even they also had pips of captain. Therefore, when we got information after tip-off from our people, we had to start hunting for that person. That man, their leader, who is Mr. Serubiri Donald, he has been on a wanted list for a long time. Therefore, it wasn't accidental, but we had his name on our wanted list. Therefore, we have been following him, we have been hunting him until yesterday but one, when he fell in our trap. They are 4 in number and one escaped, he ran away, but we are still following him. And they may be more, they could be more, but we are still going ahead, following them, hunting them. They will be taken in our division court martial. Because the law allows us to take them in a division court martial or to take them in army courts. Ogenza n'ogamba nti ekibinja ky'abayeekera bano mukikutte nga kirimu abantu bana teri kibinja ky'abayeekera kiribeera mu bantu bana tekiriyo ekirala ogambye nti bano mubakutte nga musinzira okweyambisa bataliyani yammwe ey'e Lubaga njagala obuli Uganda yonna bataliyani kyeki era Lubaga waliyo ame barracks bataliyani kibinja kya namba y'amagye oba bali 10 bali 10 ate nga bataliyani eyo ebeerako ennamba nti battalion number 1, battalion number 2 or battalion number 5 kati gwe kenyini ogambye bwoti wuliriza bwagambye. Our forces from Lubaga Battalion 2 days ago conducted an operation in the areas of Lubaga and the surrounding areas. Kasito ogambye Lubaga Battalion awo diversion wenkomye gitegeera nti diversion teriyo mu magye mu nsira gye bayita Lubaga Battalion. Battalion has numbers that 1st battalion, 2nd battalion, 4th battalion, 5th battalion. Wanaogambye from Lubaga Battalion, do we have any army barracks in Lubaga division? Stop fooling Ugandans, gentlemen. We have some knowledge about the army. Bino bina mwagalageze buno bukodi bwa myaka jankaga twabukowa da. Gwogambye kanji badire mu julire. Our forces from Lubaga Battalion 2 days ago conducted mugende mulimbe banyammwe omanyi mu abasajja abanyolando obwongo nadamu abali abajja okuwamba eggwanga mulina obwongo butono gono ga Lubaga Battalion kanjera tegeese eggwanga battalion kibinja ky'amagye ekina barracks nga eri station somewhere nga kine namba ndo bali bitalo bali bisatu era namba eyo ebeera either battalion 1 battalion 2 battalion 3 Lubaga Battalion Lubaga Battalion nebo jikira ku Google nebo jikira bitabe maje teriyo. That means you need to go back to school to learn more tricks of lying to Ugandans. They come back and lie to people. Muteka kuno binja na maje zino uniform bana bantu bolaba mu 7 ekintu kyasinga okutiya takiragera koddala kye bayite mundu. Gwe nokwata omusibe no muteka ke migwa jembuzi. In the areas of Lubaga and the surrounding areas. No muteka ke migwa jembuzi. After getting information
no musibise mizigwa gyembuzi negative elements who were putting on or who were dressed in army uniform. Surprisingly, one of their leaders of those criminals or those gangs was putting on the ranks of UPDF senior officers, a rank of a major, and even they also had people. Mugende mulimbe banyammwe awo nvuddewo ngenze ku kirala wamma. Ndoza mujjukira bulungi nnyo bwe nabagamba nti Museveni ateekateeka okuyiwa bambega abayitirivu nnyo mu Kampala ng'abayise bano abalokole abapreachinga enjiri ku luguudo. Ne mbaga Abannayuganda mwena bali mu Kampala mwegendereze nnyo bambega bangi nnyo. Naye nze information yange bwe njiwa ntwala ebbanga n'enjirinda n'etuukawo kati ngenda bazanyira ka information kano mulabe bano bebeetaddeyo nti bennyini ke kamu kabinja ate nga bano bangi. Luno wadde olutalo wakati w'omulokole n'omusiraamu omusirikale we yajjidde nga ali muleera n'amuyita afanda we kaggweredde mu bagamba diversion zuulira. Okumanya nti abasiraamu bali mu kibuga bakuula obukristaayo tewali abakuba ku mukono kati bakampinze bwayise bali bwayise ku nkuluwo ku musigiti kwa Bilaali batandire buhoni waggulu boogera na buli kigambo kyonna kyebaagala okwogera ku bukristaayo. Oba oyogera ku bintu kirala va ku busiraamu oba oyagala ekintu ekirala wuulira Yesuwa yeva ku busiraamu ija kusala osaba biladeri yakubayitawa mwaka bihali oyo yapalaki yakuba Amerika tomuyerikula kwa ggulu ozanya ku busiraamu obwagazaji jana jawabu obaga kava ku busiraamu Musiraamu bajja kukwatira kusibe nkuwadde amagasi kabwereere ojja wano bajja kusibira bwereere afande muleke afande ojja wano Ndoza olidde ekigamba afande okitegedde babeerawo n'abasirikale ba ISO abakuuma kibayita afande ndoza mutegedde bulungi afande bali bungoyi za bulijjo ndoza mutegedde bulungi nabagamba nti bambega bali mu Kampala ako nako nkavudde kati ngenze ku information etuufu abalala nabagamba nti bwe twali tugenda mu campaign yo seti babalo tobasira mutano wakalekeza ensi yatete muzezede ensanga bisibe ya printing sente nyingi nnyo mu campaign era nezimulemera ziri namunkekeera nembaga nti ensimbi zino bagenda tandika ozigulamu mataka ngabo ensimbi enfu nga bakuwa omusintu sobola gutwala mu banka bogo banking nga nenzikuba nezifa baade bagenda zikosa mu kitundu kye kimu okutandika okutugula amataka gesango B nazo nenzikuba nezifa kati kyebakoze baziwadde nabbanja agende nga azidistribute nga lezo video mwazina wesebezi badiramu nga ali mu Kampala agaba ensimbi era agaba sente zitetogana ng'obukolwa mu mabaasa aga brown. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti ensimbi y'omuwa omusolo ddala nga ya gavumenti nebakuwa ekikopo kya cyayi nga muli mu semina oba muli mu office sente ezo ziwandiikibwa wansi era n'abatendinze semina basayiniga wansi nti twaze tulinamba bweti sente ya gavumenti ebeerako embalirira. Kati mukyala nabbanja sente zino zogabo zijja luddawo zitaliiko mbalirira mukulu kuba sente za gavumenti zonna zibeerako enzizo sente zennamunkere bagaba emitwalo 5 mu baasi eza brown. Ebbaasi ezo ziriko obutwana zibagamba dda temuwulira gwali olabeko mu gavumenti bukyanga Uganda etondebwa nga aliwo omuminisita atambula agaba sente nga bagaba zaaki ku ddiru ki kubanga ne mu parliament bakubuuza mwasasanyiza mutulage ensaasaanya omusajja polisi gwe baakuba essasi mu kwekalakasa eri ku mulimu bamuwa $1.5 million okumulabirira naye gavumenti bwe yazze okumubuuza ensaasaanya bamubuuza tuwa ensaasaanya ya ssente zonna bagamba sirina nsaasaanya ngenda balaga kubanga nange sente ze nabikolamu zaali zakunzijanjaba nga baagala accountability twakuwa $1.5 million wagulako eddagala wagulako sokisi wagulako emmere walinnyako boda wanyigako ebiwundu. Kati nabbanja prime minister atambulaga basente zogaba zaaki zitaliiko mbalirira mukulu ozaaki bazibala batya ezo bagenda bagulako amataka bagenda bagulako ebintu mu Kampala nenga sente otwala ebintu bibiri sente enfu ofune n'akatwa biri ebintu ebi sente enfu ofune n'akatwa nawo nvuddewo ndowooza kati kantandike ne program wamma bulungi nnyo shiba mumaze bulungi nnyo n'ekigula LUJJI. Alright, mwenda banange njagala sumuzijukidde bulungi muganda ffe wire wa Bible and Politics bambi ne live bamutaddeko mu komera eya Facebook ndowooza bayinza omutte kuba bamuwadde saawa 18 so alright ajja kulabikako era talabiseeko olw'ensonga tebamutadde mu komera Facebook emusibye ayinza okulabika kenca oba ku lunaku olw'omukaaga naye nga most probably ajja kulabika kenca so Bible and Politics mwena abagoberezi n'abalabi omukulu wire asiimwe bamutadde mu lockdown ya Facebook taliyo olw'ensonga nti ayina information ayina videos yataddeyo
ne bamu restricting era bamuteekako ekibuloka so tasobodde kubeera lwaliro mu musonyi wennyo mukulu Willy Asimu wa Bible Products so talina buzibu wali bulungi nnyo lwakuba nti bamutaddeko ekibuloka. Alright, tugenze ku video entuufu eyatulese. Tutandise tutya ndowooza. Alright. Nabage mutangi gino Katumba Amala. Wenjogerere sawa zino nga nenda bugisimu fungize nafunye information nakulwajjo nenga sobola kujja ku kitimba kino. Nategezeddwako nti omukulu Jeno Katumba Amala ali mu buwambi makage agamu ekolo. Naye kiri mirundi ebiri, nkiddamu kiri mirundi ebiri. Nabagamba nti engeri yokka Muhoozi Kanyirupama gy'ayinza okugamba nti atwala eggwanga ate mu bbanga eritali lyewala kye tuyita kudita. Abatamanyi kudita kwe kuwamba obuyinza n'owambiramu n'ababonumuggu n'obweddiza. Kubanga Muhoozi ne Yoseri bakimanyi bulungi nnyo nti teri muntu ayagala mutabani we, teri muntu ayagala Museveni babakooyedda. Kati bakimanyi bulungi nnyo nti Yoseri bahabula tabasira mutano wa kale kizimanyi kuno ku video kwoli. Nakugamba drone zange zibeera buli woli. Njala kutegeeza eggwanga. Era njala kutegeeza Museveni. Njala kutegeeza nti obudde buweddeyo. Ne bw'ona okola buli kimu ekyetaagisa obudde buweddeyo. Butya. Mukulu ku lw'omukaaga oluwedde. Wali mu State House ng'ogenda mu Sabolyo n'ogw'ekigo ennume y'ekigo. Ne bakubira abasawo ne bajja abaakuyoolayoola nga ne bakutwala mu kitala kyo n'owummula. Mukulu wumuze enkalabiyo. Olunaku lwajjo akawungeezi wadde okola ekintu kye kimunoddamu n'ogwa. Era mu State House abasawo ne bakuyoola. Ndowooza kye baakugambye okimanyi. Naye njala kugamba nti obukulu buwoomya ttooke. Ate tukugamba nti signs and symptoms ezikulaga nti anytime from now ogenda kuvaawo eziri. Tosobola kuzanya na nature. Wakwagwa bigo bibiri mu Buganda tugamba nti omuntu yenna akuze emyaka kasitaagu ekigo kiba kitegeeza ekiddako kukola ki? Kuzikira. Era njagala bbawo ekyokulabirako nti omuyembe bwe guba nga gwengedde gujja muto nnyo ne gufuuka gwa kiragala ne gwengera ne guwulukka. Kiki ekiwanula omuyembe ogwo okuva okugenda okugwa ku ttaka kitegeeza obudde bwagwo buba buwedde. Mukulu mu Buganda kasita ogwa ebigo wabindaba bisatu kitegeeza eyo basime wakwagwako bibiri. Ekimu wakigwa ku Lwamukaaga ng'ogenda mu ssabo, ekimu wakigudde ejjo ku lunaku olwokusatu. Osigazizza ekigeeki. Osigazizza ekigeeki kitegeeza oba ogenze. Ye pressure eriwo gye mutadde ku bannayuganda ng'oyagala otuteegyakako ekiwongole kyo ekitayona kigenda kuyita. Naye nkugamba nti akalina abiri otega kalaba. Agamyuka akasolo geegamyuka n'omutezi. Museveni akalina abiri otega kalaba. Era tugamba nti agamyuka akasolo geegamyuka n'omutezi. Mukulu era njagala kubikira. Sina kubikira kankutegeeza. Omanyi bannayuganda tulabira mangu ate tulimanyi n'okutegeera ebyobufuzi engeri bitambulamu. Batugamba nti balina birthday bagitambuza ffe tubaga that's not birthday baga si birthday balonkinga kino ekiwulenge ne mulooza nti nsaaga bakitambuza eggwanga lyonna naye olwokuba nti ate yakoze ekikolero ky'okwagala okulepinga Shiba Kalungi kyagenze ne kifulopingira ddala ne bateekayo muwenda mbu yakoze ekikolobero eky'okutigaatiga omwana n'amukwata mu mbugo nno Muhoozi Kanyirugaba yakoze ekikolero ky'okukwata mu mbugo za Shiba Kalungi. Kati ekizibu kiri kitya? Ekizibu kiri bwe kiti Muhoozi talina bw'asobola kuyita kufuuka president wa Uganda okujja ng'akoze ekituta kudita ekyokuwamba. Ate very soon kigenda kubeerawo naye agenda kuwamba atya. Ayina kusooka bw'aba tatadde bajje na basinga obungi mu house arrest ayina kubatta busi. Era ensonga lwaki Katumba Amala wetwogera kati ayinza okuba ali mu house arrest kubanga bamuteekayo 2 days back na kati akyalimu. Jukira ti mbadde mukomera. Basobola okuba nti nkifulumiza ne bamutenca oba n'afuluma ku media naye ng'ali under house arrest. Era mukulu Katumba Amala bw'obanga olina omukyalo Omunyarwanda gw'olina mu maka ag'okubiri, omukyalo oyo abuulira Museveni ne Muhoozi buli kimu kyonna ky'okola n'ekyotambulira nkiddamu. Jeno Katumba Amala bw'olina omukyalo Omunyarwanda gwe baŋŋambyeko nti n'omukyalo Omunyarwanda mu maka ago ekkololo. Omukyalo oyo mbega era ndowooza yagenda okuviirako okufaako kubanga yakutracking yabuulira abaana basajja buli kimu kye bakola. So njala otegeeza eggwanga nti Jeno Katumba Amala ali under house arrest and supervised by SFC on orders of Muhoozi Kanyirugaba because Muhoozi is planning anytime a coup d'etat against his family, but it's a well-planned coup d'etat because they know Museveni anytime is living in the country is not feeling well. As I've informed you that this man has just fallen 2 times on Saturday and yesterday in the evening. So he's not well. So mukulu tukimanyi bulungi nnyo mu planning naye ensi ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa akalina abiri otega kalaba. Okitegera otega kalaba.
N'agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo kati kiri gye muli kubanga mwe ssaawa yammwe weddeko tetukyalina budde bwammwe. Neno message njagala egende eri bajjeno mwenna. Nammwe bannazirwanako abali mu nsiko mu Luweero Triangle. Bw'obanga oliwo veteran and war general ng'okyali mu Uganda nga tonnafuluma ggwanga Uganda. Nkubuulira muganda wange, tera obinyike mu nsuwa oba otere weewugule ekibabu ekijja ekyosi kimala okuyitawo. Olukwe olwasayiningiddwa Joseph Bavaro Tafsiri mutano wakalekeze siyatamuza zidde ensanga bisibe ne mutabani we ng'akimanyi nti ekiwulenge kye baakiganye. Yagambye nti saagala kuvaawo oba nkwatibwe nteekebwe mu kkooti y'ensi yonna atandika obbatebya. Pressure eva ku ki? Tulandukuwe. Nga tutandika omwezi gwa Juni, nga tutandika omwezi gwa January oguwedde. Jjukira muwandiisa amabaluwa mangi mu International Criminal Court. Eriyo ba individual banna Uganda abalungi okuwandika bawandika ne information ebagina bajiwa International Criminal Court. Whereby mu International Criminal Court ne bali organizing era ne bafuna okusaba kwa banna Uganda okuba nti abantu bagenda twalibwa mu International Criminal Court. Muno mu Yosef Bahoro Tafsiri mutano wakalekeze mutabani we Muhozi Kanyarugaba omuli Abe Kandiho kale kalekeze kayihura Peter Ereru Mugisha ono eyali wa polisi ya Barbara Kyagulanyi Sentamu wepo n'abala bangi nnyo abateekeddwa ku nninga ekitongole kya kkooti y'ensi yonna ekibaagala bukubiringa n'egisi mufungize. Yosef ono bamuwandikira ebbaluwa ng'emutegeeza nti bamwetaaga mu January n'asooka n'agawumbira n'atuulaawo n'alowooza nti bamwagala. Baazimula mu reminder ey'okuba nti bamwagala. Akimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bamuwaabira ate emisango gigenda musinga. Ate ng'akimanyi nti mu bantu abamu abadduka nga baakawamba n'abala bamanyi ebikolo bye byakola bangi nnyo gye bali batudde. Kati kyagenda okukola bw'obanga oliwo veteran naye nga mulimu ne bajjeno bawo veteran generals, please mutere mbinyike mu nsuwa kubanga Museveni tayagala muwaako bujulizi mwenna mu kuddite eno oba mukiyinza okugwawo mu kukyusa obuyinza mu very soon. Amazima gali nti mwegendereze nnyo ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Yensonga lwaki mula nti amagye gali deployed everywhere but most especially mu Buganda kubanga wali ekimisi ky'obukulembeze ate bano bakoze futwa bakoze fu impitipi bakoze ekintu ekikyamu. Kati mwenna njagala bategeeza buli muntu omanyi nti omanyi ebikolo birungi Museveni bye yakola. Please tero binyike mu nsuwa nga nabyo simufungize kubanga ekigenda okugwawo muyinza kifuuwa nga mukizza munda. Ekyo mukitegedde bulungi. Muhozi Kanyarupama ebintu byokola mukulu tebikulabisa nti olina ky'osobola okukola mu ggwanga tekiriimu singa aliyagala obukulembeze nga bwe wali okirowoozaako. Bwandimaze Sandi Hasti gye wagwa wandibadde weenyigira mu community work kyakulema wadda mu kuwamba bantu kulepinga bakazi kukuba baana b'abantu na kutta baana b'abantu na kubawamba. N'ekikulu ekira kyewakoze ekikulaga nti olina ky'oli wavuddeyo n'obubaka obuwandike ne bukulema ne ku ssimu ne bukulema okusomerako. Kwe kyewakoze eky'amaanyi kwe kutigunjula embugo za muwala jana gwe tuyita Shiba Kalungi naye n'atya okwogera ensonga zino. Ensimbi z'ofukumula zonna ku birthday naye ng'ate ronchi. Amasomero ssaawa zino abasomesa abamu baganya okudda okusoma tebalina musaala. Amalwaliro abasawo bali mu kwekalakasa tebalina musaala. Gw'olowooza nti ensimbi zino ziba teziyamba bantu. Brain is a monkey. Mbunawo oyagala obukulembeze which is impossible tekisoboka. Njala otegeeza bannayuganda mwenna nti ebintu bigenda mu maaso mu Uganda nga bategese kuddite eno bye bino wano wammanga. Singa kuddite eno ebeerawo Muhozi Kanyarugaba program talo gyamuwadde kwe kususpendinga indefinite kususpendinga constitution ya Uganda ogijjawo n'okuggalawo embassy za Uganda zonna mu nsi ezinaaba tezikkiriziganyizza na kikolwa kya Muhozi Kanyarupama okuwamba egavumenti ya Uganda oba okuwamba eggwanga Uganda. Embassy zino mu nsi ezimu zijja kuba ziggalwawo. Bwe bamala oziggalawo mu nsi ezo nga n'ensi ziri ziragirwa okuggalawo embassy zaazo mu Uganda. Era kino kigenda kukolebwa ng'ono yakamala okutwala nga yakamala okuwamba obuyinza kyesimenti kinaasoboka. Bino byonna babikola olw'ensonga tebasinziira nti babataddeko akazito mu International Criminal Court nga Museveni kennyini yeyeeterawo akanyama baga nti bw'ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akoza. International Criminal Court nga bwe yawandikira Museveni muga nti mwetaaga Museveni akimanyi nti ebbaluwa zino zibaddenga y'ebbanga ddene okutuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze n'ekibiina kya National Platform ne kimugjamu engoye otimuleka alinga ali bukunya. Museveni abadde akozesa amagulu meeru okusinziira mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna okumukuutira akadingidi
mu magulu meeru bannamateeka ne bannabyabufuzi okuba nti tebamwogerako era nga n'ekikolwa kye yakola ekyokuba nti yasapootinga ekitta abantu mu Rwanda mu lwaka lwa 1994 yakiyitako balabe bali mu okuwenemba n'emisango egyo nga ye wali yeetulidde yeesudde gwa nagamba ng'endiga eyasize ekibya naye kati munne tuga nti okaledda kaddadda envunyu ogirya mu katiko neekulinda mu kofini eyamwawulula esiridde kubanga International Criminal Court emwetaaga ate n'abantu baali bakozesa okuba nti abawa ensimbi okubanga abavujjira ensimbi okubanga bogera ebitongole ebyenjawulo batamusika ensimbi zimukeeye olw'ensonga nti mujjukire talina waazijja mu bantu babaddawo omusimbi mwe mulina akakyala ako kemulaba akoogera oluzungu kyokka nzalwa ya Uganda kwe bayita Pretty Patela k'Ebungereza muno mwe muli omukyala gwe bayita Million Black oyo akulira embassy ya Belgium n'ensi ezisinga mu Europe y'omu ku badde boogera ebigambo Museveni nga bamugezaako omusimbira ekkuuli obutatwala mu kkooti y'ensi yonna nga bana basasula omusimbi omupya n'omukadde weewuuze mu bannayuganda bonna basoma ebitabo lwaki omuzungu ate akiikirira Uganda mu nsi z'amagulu meero endala ez'omu Europe muno mwe mulina abayindi Museveni bye mu bizimbe omugenzi Idi Amin Dada bye yaleka amaze okusasulira bano bali mu ggwanga lya Bungereza nabo bakola omulimu gwe gumu muno mwe mulina Katikkiro w'Obungereza yawummula mwe mulina abalala bangi nnyo naye mwe mulina oli muganda wa Kayanja pastor kubayita John Sentambe mu kuba tabadde bavujjira omusimbi okuba nti tebakola fujjo oba kwogera bintu byonna Museveni byakola naye twogera essaawa zino munnange ensimbi zimukeete ziriiwo ababanja bakimanyi nti naye yakola ebikolwa bye batuddewo ne bagamba muzibu batatuwadde ssente tetulina kyakkola kati omusajja ali ayo gambugumiga mutwakadde ne mulaba atandise okutambula nga teyefiirayo munnange birowoozo alina nkumu gwali eyo yeerira akawogoko ne weebaka n'otula bulungi omusajja alina ensimbi empya n'enkadde okwetola ensi yonna takyasobola zijjayo ekimanya agenda kufa naye zino embuzi n'embaata azirekeddaani twe twabagamba nti mukola ebikolwa ku bannayuganda mujja tuuka okujja obbeetondera ng'obudde bugenze yose eryo kimanyi bulungi nnyo ebikolwa bino by'okoze okalya ddakaddadda abantu basizze mundu obasibye obawadde obutwa naye naawe famire ejja bikombako kati njala bategeeza buli muntu wooli olwaliro kutandika nolanga maliriza nga ntandika video buli kasente kofuna ng'oli mu Uganda kwata nusu 10 ozisimira akabokisi oziteekemu zino sente zizo si zange si za struggle ekivunulwa nti ensimbi zino zijja kwetaagisa gye bujjako katono nnyo buli saving nga nusu 10 nga zino sente zaki za nkyukakyuka tozirya tozigaba funa akabokisi otekemu nusu 10 zigenda kuyambanga gwe singa wabaawo ekintu kyonna ekijja mu bbanga ttono nnyo kubanga ffe tumanyi nti kigenda kujja musula bulungi ne pressure eri ku yoseeri ne bantu banne temugimanyi mwandibadde temwegomba nakuwuliriza amawulire gafaayo njala bagamba ekigambo kimu buli omu wooli wenyeze abatawuliranko bye tutalya bufuzi mu katubagiro k'ebyobufuzi kekali mu state house entebe ennaku zino era buli omu atundira munne ne bebuuza ki gye tuzzaako jukira bakimanyi bulungi nnyo nti ensi yabakoowa naye banaakola batya ensi yabakoowa lino lyonna effujjo lye bakola bakimanyi nti bagenda olw'ensonga ne gwe baali badisibiddeko olukoba muganda we Salimu Salakandana bambi byasiba bikutuka era naye addira n'atunula ensi naga ensi ng'ewooma naye nga tugenda gireka naye nga ate bagenda gireka jukira ye embeera negibabulira bulungi nnyo nanamulege nafunye nenkyageeke nenya bulungi nnyo njagategeera bulungi nnyo mbeera esi nnungi naye nkyagagoberera bulungi nnyo kubanga bagezezza okwagala omufulumya eggwanga naye nkyagagoberera sinaga konfaminga bujukira sijja nakubawa information etali confirm nemukitegedde bulungi obunkenke bungi nnyo ekyo mba mukitegedde n'owulirawo opposition simanyi ali mu nuupu nga yeekubya emizimu musime temumanyi kubanga temwamanya bukodyo bw'abaana basajja ensimbi teziriwoza asasula abantu abadde mu kufuuyira akadingidi ng'ate bakimanyi nnyo nti omuzungu bw'alaba ennyanya ng'evunze agijja bujja mu nnyanya zinnewaazo n'akasoka ebbali kati kyekikolwa ekiri ku yoseti baharota abasiramu wakakezi nsi yaleeta muzeyizedde essaawa zino awo nno sigenda kuvaawo ngenze ku nsonga endala ensonga endala eri etya bannayuganda njala tube bantu bakulu ate nga tulowooza ng'abantu abakulu ku nsonga ezimu ensonga esooka nzize mbagamba lunye nti nga tutadde ebyobufuzi ebbali kozesa obwongo bwo kozesa omutwe gwo kozesa amaaso go olowooze bajjajjaabo abaagaggawala baatandika batya okugaggawala gwe lwaki kitaawo naawe muganya okugaggawala owavu baluma
gwe lwaki essaawa zino abaana bo basindika ne bagenda mu Middle East okubonaabonerayo naye ng'ate ensi eziri mu kuganyulwa mu ssente zaffe zigaggawala nga tewali wadde ekintu kiriyo ekiraliikiriza bannansi baakyo kintwalidde ebbanga ddene nnyo okubategeeza bannayuganda kubanga ekintu kyo kyali kyabalema okutegeera njala okubaza abanyankole mwenna indigenous ankole people. I'm very happy that these days you've started to differentiate between the infiltrators and the real banyankole. The real banyankole are suffering as we speak right now. They are very poor. Abanyankole ligino baasasika tebakyalina sente babaavuwaza. These people infiltrated into these banyankole and come afraid that the banyankole they are Rwandese. That's why now they have started coming out to speak the truth. These are the Rwandese people who came pretend they are banyankole. They are not banyankole. The real banyankole are very poor and they are suffering like we other tribes in Uganda. Remember tekibadde kyangu nnyo namwe kenyini tekibadde kyangu kusobola ku nsonga z'Abanyarwanda kubanga tubabuuza bw'oli omukulu oli era njagala kuwoninga amalogendako mu archive yange archive yange nesoma wet tekibadde kyangu nnyo kwawula munyankole ku munyarwanda akasengejja kabadde k'amaanyi nabagamba nti buli muntu eyeyita nti ali mu gavumenti nga yeeyita munyankole atubulire ekijja kyajjajjawo ekirube kya kitaawe tewali yakikola kati nembagamba Sam Kuteesa musajja munyarwanda nga muwakana Sam Kuteesa ne kitaawe kennyini yazikibwa Rwanda ne memorial baagikola ng'era njagala bako bifaananyi ebiri okengende ku information endala wano we wali memorial eyali gye baali bagenzeeko okuziika oba okujjukira kitaawe wa Sam Kuteesa bimu ku bifaananyi bino njala mbibalage bulungi nnyo bimu ku bifaananyi bitegeereze basajja baki Banyarwanda Osimu na Uganda naye oyo Sam Kuteesa mula bulungi nnyo oyo ngali ne Kagame eyali momoli yagenda kulaba kuyuwa ttaka ku kijja kya kitaawe awali ne Salimu Sale yali amuwerekeddeko ogende Rwanda ku memorial okwolaba ebijja bya kitaawe mula bulungi nnyo Salimu Sale nga amuwerekedde njala balaga ebifaananyi bino mutegeere bulungi nnyo wano ngali mu kuwa speech ku bijja bya kitaawe ngali mu kwogerako ku bijja bya kitaawe jjukira kitaawe tali mu Uganda bamuzika Rwanda mutegedde bulungi kati kino kye mbagambe nti nali njagala nnyo mwawule ebintu bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo njala balaga bulungi nnyo kino ye memorial oba in the memorial of Sam Kuteesa's father eri ejjinja libateeka ku ntaana ya kitaawe wa Sawaani wa Sam Kuteesa kati ye musajja ali mu Uganda sente zaffe azina almost 30% ez'eggwanga kati mbadde mugamba nabagamba Yoseri atubuulire kitaawe ali ludda wa teyambalaga nabagamba yamuttira bibe bifaananyi ngenda balaga mugenda kutya mulyoke mukakase nti abantu betudiringa nabo tebalina kyebasobolera kukolera ggwanga Uganda mulyoke mutegeere wano nno ng'awa respect eri kitaawe ku ntaana ye gye bamuziika Rwanda mujja kutegeera ensi lwaki enkoko terya kyaggulo mumula bulungi ne mukazi we ne Salimu Sale ne Kagame wuli wali ng'awa ekitiibwa ku ntaana ya kitaawe mwene mu Uganda sente bazibba zizimba Rwanda zizo ali ku ntaana ya kitaawe Sam Kuteesa oli Salimu Sale ono Kagame ndoza mukira bulungi nnyo oyo Kagame ono Sam Kuteesa ne bawo oli Salimu Sale ndoza mbira bulungi nnyo ali Rwanda nene bajje ne bagamba banda Uganda nga ne kitaawe kennyini aliwa Rwanda yiyo ku ntaana ku memorial mukira bulungi nnyo mwezi ogante kitagala kimala yiyo mukitegedde bulungi yensonga lwaki buli gwobuuza tulage kitaawe tasobola mukulaga abali mu kufuga eggwanga Uganda naye njagala kubuuza economic activities ki Rwanda zerina gye tumutamati IMF mu banja ng'alina skyscrapers alina amasomero gali ku international level abasirikale be abapoliisi basula mu apartments eziri self-contained nga mu bana Uganda abapoliisi mukyasula mu containers ezalekebwawo Idi Amin Dada oba ezalekebwa abakolone njagala Bulyomu Rwanda waliyo kampuni ezitwala abaana ku kyeyo gwali Uganda ali mu Dubai ali Saudi Arabia ali Ludawa Abanyarwanda bamuli omugedi Abanyarwanda bava mu SFC babawandika kujja babeka Abanyarwanda oligino mu Rwanda teri company zitwala abaana company zisinga okutwala abaana zibajja mu Uganda with ekigendererwa ekyokujja ennamba y'abaana b'obuwala mu Uganda babatwala ebweru abalenzi babenga tebakyasobola kuzaaja tuyita
production nga tewali production activities yonna egenda maaso y'okuzaala okwongera ku ggwanga bonga bongera okuyingiza abantu mu Uganda kati sente zammwe ezitekebwa mu budget ya Uganda nabaga ebitundu 5 bizimba Rwanda kati ndoza mutegedde bulungi ono Samu Kuteesa nga ali ku malalo ga Kitawa agenze gawa respect kati gwe njala kubuuza ng'ogyeko Abanyarwanda balina passport za Uganda abali mu wanga ge muli nabwe mugati bana Uganda eka njagala mbulyo kampuni yemu sindika abaana e Rwanda nga ebatwala kukola mirimu mu media obwa skali njalo jimbulire biri mu Uganda era ne muziba amaaso nga temusobola kulaba Abanyarwanda mule boloza te Banyarwanda abo bonna bambega ba iso abali mu Middle East abali mu Mayumba bali ku waskali Abanyarwanda oligi tebafuluma ggwanga lyabwe lya Abanyarwanda n'abaana abo bali mulaba etunda ku nguudo kuno abetunda bonna bambega bajja kubega nenga jukire ensi aba na Uganda gensongola kino ekitongole ekiwandika endaga muntu akikulira mu ki Munyarwanda genda mu kitongole kigaba passport abaliyo bakibonna nenge ekintu tekibadde kyangu nnyo kujja Munyarwanda mujja Munyankole muteeka wali kati njala mukitegeere nti essaawa yakuna ggwanga lya mweri awambe basajja Abanyarwanda akabinja k'Abanyarwanda so si bonna wabula akabinja k'Abanyarwanda mukitegedde ono Balaza Samu Kuteesa naye n'abala bangi tasobola kulaga kijja kya jjajja wadde takitaawe Abanyarwanda bafuna asayiraamu kubanga ensi yaabwe eteredde nga muddaawo muwoza simedi kibi ekyondooza nkimaze kangende ku information endala yoke tugende bulungi mu maaso nabagenda mu ntagingira wano abantu bangi bangambye omusajja oyo tetumuwabudde yes tugenda muwabudde naye njala muwoninga mukulu Frank Gashumba wonna wooli eno message njagala egende erigwe ebigambo by'otambula oyogera ku bantu bikomye naddako Kyagulanyi Center munange nakugamba obeeranga ku TV ojjanga n'obujulizi ng'ogenda okwogera wagambye nti nvuma nnyo abakulembeze ne bannaddiini n'abantu ne mbatyobola njagala oleete video nga nze mpe mu lubanvu maze sivuma njogera mazima ge gakuluma wampise nti ninga simo wampise wambizi weebale nnyo ssebo munnange kuba mmanyi musinga okuwoomera mu Uganda ate ya bbeeyi solowooza nti kyasi kintu kiri awo kyamuzanyo weebale nnyo baleere naye njala kugamba mu buwombeefu njagala okule ozanye ebyobufuzi by'otegeera obulungi otategeera biveemu naye nga nkuwoninga omuliro gusembayo weesonyiwe Kyagulanyi nze oli waddebo okujjukirako byoyagala weesonyiwe Kyagulanyi weesonyiwe Bannayuganda balina ennaku yaabwe kuba gwe ofuna ssente okuva mu state n'okola ebintu bino naye kati njala kulaga ebifaananyi bino otegeere nti nakunoonyerezaako lwakuba nti abantu baŋŋambye nkwesonyiwe era ngenda kwesonyiwa njala kusooka kukuwa ekizampeero lwokka otegeere nti nkumanyi n'ebikolobero byo bw'onoddamu okujja okwasama ojja kuwulira bulungi bw'onoddamu okujja okwasama omukyala mmanyi kuba kuno kwoli omukyala omuyita Lilian Mukasa omumanyi bulungi Lilian Mukasa kasitulenti omumanyi ufaane babikuwe ne bamuyita Lilian Mukasa oyo bamuyita Lilian Mukasa omulaba bulungi nnyo omukyala oyo omanyi kye wakola omanyi nti n'obujulizi bwe buli obulaga nti omukyala ono yali mufumbo n'ogenda mu makaage n'omukolako ebyensonyi video gye ziri tuzirina oba bazirina omukyala ono yali yeeberera mu makaage amateeketeke obulungi n'omusendasenda ng'oyagala mujjako nsimbi naye unfortunate wamala kye wali odiringa nakyo omukyala ono obutambi ne bikwatibwa nga weegaddanga naye omukyala ono wennamugongo yaliko omuganzi w'omwami Isaabirye ono abeera manager nnyo wa TV waki omukyala ono gwe bayita Lilian Mukasa ndowooza weegendereze nnyo lekera okumanyira abantu information engirina wuuyo bamuyita Lilian Mukasa omulabye bw'oba oyagala ettabu obutambi bufulume ensi ekutamudduke ddamu manyira Kyagulanyi Center mu information tugirina wano bamuyita Lilian Mukasa ndowooza kitegedde bulungi nnyo saagala era njagadde kuwoninga omulundi ogusembayo weesonyiwe Kyagulanyi weesonyiwe abantu b'enkyukakyuka bamuyita Lilian Mukasa ndowooza omutegedde
mchala wenda mugongo obutambi gye buli nga wegadanga n'omukyalo ono nenga omukyala mufumbo ng'omuguvu fudde smart wa yagala ensimbi uyo lira ne mukasa okitegedde kati kyekugamba lekera okumanyira abantu bonyigirize nnyo nnyindo gireeta omusaayi boddamu okumanyira Kyagulanyi okutuuka ewala nga byomwogerako mafuukuule nja kuwalirizibwa oteekamu ensimbi empya n'enkadde nfune obutambi buno mbute ojja okutegeera nti ensi nkambwe ate okulabula okusembayo goyinza okuluza nti Museveni akozesa naye bagenda kumala bakojjewo tetwandyagadde oveewo naye kati njala osooka weebuuze genda kugolla Moses oteekemu erinnya lye bayita Frank Gashumba olabe binavaayo olwoka otegeera nti kyewakoze na wandi tukimanyi wano wengambira nti wandikola ekintu okulumya omunowoozi kanga oyambe muyambe ekkiriza tokyasobola kuddamu kufera muntu ensi yonna ekumanya eggwani ebikolobero bwe wakola obufere bwoliko kati byavudde biri teekamu erinnya Frank Gashumba on Google ojja kutegeera nti erinnya lye walionoonya mu just cheap popularity n'okwagala okumba omusajja atakulinako buzibu kyekugenda nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owoozi kanga oyambe muyambe ekkiriza nkimanyi kuno ku video kwoli genda oteekemu erinnya lye kati ku Google olabe bivaayo nze saagadde kuddamu kwogerako kubanga baŋŋanya okwogera kubanga nkuleke otamu naye nyagadde kuwawoni video gyeriyo n'omukyala Lilian Mukasa wenda mugongo wali ogeze nga smart wire n'oyagala omukyala n'omuganza obutambi gye nyinimu n'akulikodinga obutambi bwe buli ne bona obwagala ku Sino Balujjazira tujja buteeka kasita oddamu okumanya no Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkigambye njagadde kuwoninga buwonizi before it's too late weesonyiwe kye bayita Kyagulanyi kola mirimu gyo nawoninga ddewo dati ne mugamba va mu bintu by'omwalo n'agaana naawe bino ebifaananyi mbe bifuna ofuta ginamufunye naye nkugambye woddamu okumanya no Kyagulanyi Ssentamu Lilian Mukasa wenda mugongo omanyi bulungi nnyo biwakolo bimanyi futa gyali baakulikodinga mu nju y'omusajja nga wegaddanga omukyalo ono omukyala mufumbo gwe tuwamanya nti bbaawe yali ataddemu cameras mweziri mu kisenge wonna wonna ng'amumanyi ng'amaze okutegeera nti wegaddanga n'omukyala we gojja kuddamu omanyi no Kyagulanyi mukamusa muge nti omukyala gwe bayita Lilian Mukasa enda mugongo omanyi bawe nti walimu nti mukyala mufumbo era omanyi nti ekisenge wegaddangira omukyala emirundi egisukka mu 5 era ng'omugyako ensimbi nti footage waali baamulikodinga waali mu nnyumba atoment muli mu kamera ezikulikodinga ddamu omanyira ensi totekulina kubuzibu zanya politics ali machuwa katovude n'ogamba nti bwe balese diversion ya Kizza Besigye n'ogate kati wagira ote Kizza Besigye bamukutte era jalo babuusa nti Kizza Besigye diversion olw'ensonga nti mula media platform zonna ne page bwa government bonna waba iso buvude mu posting tradition kuba bagala comeback je nabagamba ko winti ewedde nabagamba mulinde diversion ne ba politicians bagenda kujja mu kijjukira bagamba waliwo diversions ezigenda okujja emu yeeyo bonna yo posting wa iso bwani ne Kagege na jena posting at the moment you see Kagege na yo post at the NBS don't ask yourself since when police egenda ku arresting omuntu netegeka media yona ne jangazo na TV and radio stations ziwede wezi yao since when it was a proper arranged and planned diversion genda bagamba last week nga tebanansiba ne bagamba waliwo diversion ezigenda okujja bane bafuze bagenda zibera muri bani so don't give time to those people kubanga tebamanyi era we ngabira mona bya ufuzi ye nali mu nope bovayembo protecting Kizza Besigye nga tomanyi Kizza Besigye yani nja kukwambala mukowelere munga mfunga ndyoke ngende ku nsonga endala okusinzira ku lumbo tuyina fa abawagala enkyukakyuka navaayo wano nenjogera kabijja ke bayita G20 akambi ba parliament abali mu kibiina kya national platform mwenna abalonde wabana Uganda neba komo yankubira esimu ne mugamba please you need to explain to the public what is G20 kati mbawo kulabula okusembayo njagala bategeeza mmwe bavubuka mmwe aba G20 mwe namba manyi profiles zawe nzirina biki bimukola gye mutambulira ne organization zammwe ebi mu planning saagala balumba nengera bo omulundi okusembayo either nzo okubaleka oba mu okundeka ne before nga sina balumba njagala mugende ku press conference ya NOP buli ekamocha ebero mmandu ba Tuesday mubuulira abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi bayita G20 mu kibuulira abantu ne papasi zaacho others mbate mugenze ku press conference ya NOP nga mwogende what is G20 zip up your mouth ne activities za muzijje ngo budde bukyali abana bali makomera baasi bamba afa mukola bukuku
Honorable Seginye ne bande bali mukomera mukola bukukuru kubanga mwagala kweremeza mbifo. Mbawoninga omululo gusemba yo. Mugende publicly ku kitebe kya national unity platform bulira abantu what is G20 fail to do so. Nina file ya moyo na. Nina file ya mwehuzi fu mukibi yigena maso. Lwakuba dali na beso nyo lamba budde ndi nchiddamu G20 mugende mu kinyonyole public ngamuli ekamocha. If Robert Kyagulanyi center mo takimanyiko nga temukitadde mu public emissionism mu ne meeting enda bya G20 misaze mungo budde bukyali. Otherwise tugenda kufuna plan B against you. I think we can. Echo nchibabulide we can. Don't you think that we are deaf with tutulaba? We are not blind. Mugende ekamocha. Please publicly tell the public that we are G20 tukola kino na kino muleke kutambulira mu kutwakowa. Twakowa. Tulwanyisa minya ebikere bisembera. Mbabulidde nze sisanga. Namwe mwenyegeje mwafuna mwaka lugali ya manyi ga social media manyi ga Robert Kyagulanyi center mu nabana bali makomera abafa. Kati muzunga mutambula programs msmegi who is G20? Did we vote G20 here? Twalonda ko G20. Njagala bala bakamocha mu press conference nga munyonyola abantu what is G20. Ne Robert Kyagulanyi center mu kulembeza wa favor tuwele G20 ntiajimanyi ere bikulo bya bimanyi bata bimanyi then tugenda bako babukubi kati mwenna tukoyi kuba tubamanyi. And this is the one to solo kayem as you know to this is the warning goes to the MP of Nasana municipality. If Shamim Malende Nchidam, if something wrong happens to Shamim Malende, MP of Nasana municipality, story of Nigeria, I have the all preamble of that story. You're Nigeria. Singe chintu chamu chituka ku Shamim Malende. Preamble yo Nigeria, information yo Nigeria. Yo Nigeria. MP wa municipality ya Nasana ekintu kino bwe kitokshemu Malende wana afa bwaba asigade nga mulamu it's up to you sagala kumanya era sina kyogera but singalu zingo bulamu bwe history na mulina information njinda when and how buchiwe cha happening ndozo kusunira karuka sikozile mu archive yange kusunira katonzo koza nti tulibala tutetegera bulungi nnyo mwe ku byemizimu nomuza nti abantu bategeera ndako malo kulaba wano malo kusoma ko wano katono nnyo mu bintu byendina wano lindako wait a minute mulindeko mayinzi byange mbibawa ne bisigalawo ne mbuloza nti nsaaga mulindeko wano mulindeko katono nnyo wano mulindeko katono nnyo wano yes, information yange kyalimu. Information yange kyalimu. Awo nvuddewo mbadde jalategeza ba G20 go slow. Wakayima musoke byonna byokulambira bamanya ge wakayima musoke. Byonna bimanyi. Ne gayi bayita Frank. Amanya nkwadde ko lya Frank kyemwakola kyonna kati sigere tumbuye kyemwakola kyonna ne gayi bayita Frank. Byonna bimanyi. Mukitegedde bulungi. Ne kasitafa nze njja kujjabulira eggwanga nze mulimu gwa kulya eggwanga nze ndi kiwugulu mbabuulira ekyo nkimaze ekya Frank Gashumba ne mission ye ekirala kati katungire ku nsonga endala bifunga sina maliriza kubanga obudde ndabugenze esemda kikuminya okay alright bana Uganda mwendanga mukyali eyo mukyalowooza kino na kiri nga mbabuulidde nti kibadde kyangu kwawula munyarwanda eyajja ayina enteekateeka ekusanya eggwanga Uganda nenteekateeka yaabwe kati njala muwulize kino ekintu kibadde mawulire tewali era kyexplainingire kibategeeza bulungi kandi kibadde mulungi Munnayuganda ng'oli eyo ng'ogenda kwewandiisa okufuna national identification card gye tuyita endagamuntu wuliriza ebintu bino wammanga waliwo akakodyo akagenderere okulembesa bannayuganda okuddamu okufuna endagamuntu wepona babazirina ng'amanya gammwe gawandiikibwa mu kyama okubalemesa okufuna endagamuntu akakodyo kali katya
Bava ne bayisa ekiwandiiko ne bagamba nti buli Munnayuganda yenna alina endagamuntu naye ng'erinnya lyo lyawandiikibwa mu bukyamu okuddamu okutereeza ennangamuntu yo kijja kwetaagisa emitwalo 5 egya Uganda olw'omusitiza $150. Ne bagamba nti omuntu okuddamu ofuna endagamuntu oba okwewandiisa mu bupya ziri nga ziweddeko naawe kijja kwetaagisa emitwalo 50. Njagala kubuuza bannayuganda kubanga bo abanyarwanda bafuna endagamuntu zaabwereere kati gwe bwe tunaatuuka nga tugenda kuddamu okulonda ekintu kyonna ng'endagamuntu yo eriko ensobi tojja kulonda kubanga tolina mitwalo 5. Njagala kubuuza on average Munnayuganda ki ayinza okukwata emitwalo 5 n'agiteeka mu ndagamuntu nga neza school fees tazirina, ezigula sukali tazirina, ezigula omunyo tazirina. Kitegeeza abantu bangi bagenda kulekebwa ng'endagamuntu bazizemu ezifuna oba okutereeza amannya gaabwe. Kati kye tuyita error collection oba okutereeza ensobi omwanya kiba buvunaanyizibwa bwa gavumenti kubanga omuntu ono yakuwa amannya ge yagakuwa mu butuufu teyali yeri mu kompyuta oba mu kyuma ekiprinting endagamuntu. Kyandibadde kyabwenkanya omuntu ono n'addamu ne muyita n'agenda n'atereeza ennangamuntu ye kubwerere kubanga si just a matter of okukwata system n'obikkula n'inamba y'omuntu n'amannya ne bijja n'oddamu n'okola kye tuyita verification oba collection n'oteekamu amanya. How dare you musa emitwalo 5 on average? Bannayuganda meka basuza emitwalo 5 ku account oba mu nnyumba? Bwe mbanga temulina kigendwa kisibira bannayuganda bweru. On average bannayuganda meka balina emitwalo 5 ku account oba bazine waka nga zijjawo zitudde zijja zakola. Kitegeeza mwe kigendwa kyammwe kyakutandika kendeeza na kubanga jjukira oba tolina nnangamuntu nakyo osobola kukola mu Uganda. Ekigendwa kyammwe kiki ennyo naye nga mutunyigiriza nnyo nga mututaddeko nnyo obukokkoliko. Ettima mwalijja ludda wa if I may ask? Wanajala kubuuza akabinja k'Abanyarwanda akakulembera yose tubahabula tubasala mutano wa Kalikizi ekko ku Bannayuganda mwalijja wa? Ekintu nibujjajala kibuuza ekko ly'abasajja Abanyarwanda akabinja k'Abanyarwanda abali mu ggwanga ekko eritawanya Bannayuganda mwalijja wa? Era lwaki temwagala Bannayuganda okusingira ddala abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda mwajjawo ekko ku bantu bano? Museveni singa teyali mwenda mutebi wa kubiri oyo Museveni wadde tuli mu State House eyo. Museveni singa si basajja Abaganda mu luweero ewammwe gye weyite ewammwe abatali Abanyankole bakugoba nojja abaana Abaganda ne bakuyirawo musaayi ne bakuwa emmere. Musajja mukulu Tamaguzi baali bakutte ng'oli mu kisasi abatamanyi kisasi. Edda bwe twazimbanga ennyumba abasajja n'abakazi Abaganda twaberanga ebiyungu byaberanga bweru wa nnyumba. Kati ebiyungu mu kibanyi sole si mu kisasi mu kibanyi ebiyungu bino byaberanga either bya mabaati oba bya ssubi naye waggulu waberangayo ekibanyi. Ekibanyi kino kutwateekanga emmere yaffe enkalu naddala okuli muwogo okuli ennyama weppo n'amenvu okwongererako. Ekibanyi ekyo kibeera mu kiyungu naye nga kibeera waggulu oba oyingira ekiyungu bw'oti tuteekayo waggulu akabanga akatandalo waggulu gye tuteeka ebintu byaffe ebyo okubanga biyitamu omukka guli okubanga bikola ki biwangala obutayonooneka. Munnange Museveni ng'abasajja bamugobera omutuusa amaka ga Lutamaguzi naye ng'ekituufu Museveni yaliwo era yaliwo nga Lutamaguzi amugamba yingira ekiyungu genda mu kiki genda mu kibanyi nga Museveni yeekweka mu kibanyi. Museveni bw'atuuka mu kibanyi ng'abasajja baabo tebasalako amaka ga Lutamaguzi. Lutamaguzi nga mbuuza batugambye Museveni ali wano era ali wano mutuwe. Omusajja Omuganda Lutamaguzi ng'agamba abaserikale Bobote omusajja sinnamulabako era simanyi ninga omusajja wali mu kibanyi atudde atunda bw'ati awulira nga bwe ndabye nti ng'omusajja atunda Museveni ali mu kibanyi amanyi gikoze eki kiwunye bino baali basimanyi afuuka kapa kwolo kapa yagaana okufuuka bagati eri afuuka emmese kwola emmese yagaana ogifuuka nga kaweddemu. Omusajja Omuganda n'afanka omujulizi baatematema Lutamaguzi nga Museveni alaba bw'ati mu kibanyi ng'atunula batta Lutamaguzi nga Museveni ali mu kibanyi bw'ati ne bamusaanyaawo abasajja ne bagenda ne famire yonna ne bagisaanyaawo naye neewuumya obusungu bujja ku Baganda. Gono tukonoonyera Lumbuye obutu omutto obusungu bujja ku Lumbuye obusungu bujja ku Muganda omugube ku ttaka ly'abajjajjaabe kwe yakusenza.
obusungu bujja luddawa ffenna tuli baddugavu abalina okuwangalira ku lukalu lw'omuddugavu tufune emirembe tuyagale nekko obusungu obujja wa ku bantu banno tukoba tulugunya ossa abaana banno mu makomero nga tebalina musango owessa abasajja kabaka obutwa omutte kubanga gwolina ekigendero kikyo singa teyaliwo wandibadde tovaawo awo singa si baganda abayonoona ensimbi za wandibadde toliwo nakaddajjale taliwo wakubira empiimu mu state house mwazimbidde amagulu gyobera nti alina ebiro byafuna gwe muhoozi Kanyerupa maali kuno ali mu kulepinga abaana ba Uganda singa tebaali basajja baganda boteeka amakomero kutuluguya wandibadde woolyawo ng'oleego tulevu tukulinga ng'otwembuzi esabalaavu mwezi n'embuzi zina buno obulevu buno zino zina amasulubu muhoozi njala kubooza singa teyali tutomaguzi ne Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda wandibadde wooli ng'osinika amannyoleego buli bukulinga embuzi esabalaavu ettima mulijja ku basajja n'abakazi Abaganda if I may ask ne bannayuganda mulijja luddawa mulijja luddawa kabaka wa Bunyoro mwamu obutwa agenda kufa ni if I may ask yabakola ki Charles Wezire mumbeere musajja omukonjo kabaka w'abakonjo mumutadde mu house arrest mwali banadimbaganya okudda omulaba why are you keeping him under the house arrest what did he do to you Museveni if I may ask video mbadde nkyagino inaendeeza mwagirabye kubanyisa okuba nagidelitins bannaddiini bazze okubuuza oba okuleeta ebbaluwa empandiike bagiwe omumbere bamugana okufuluma enju ngera kubuuza Charles Wezire mumbere mukonjo yakola ki kabaka w'abakonjo yakola ki kabaka wa Bunyoro yakola ki Omugabe Wankole yakola ki otuko okwagala okwefubitika mbanyankole wefudde omunyankole osanye wakabaka bwankole what is the problem what crime did we Ugandans committed against you with a bunch of Banyarwanda who want to take over our country I'm asking why endo senior film Museveni bebaga nti yali afuuka kapa yali awedde omusajja n'amugamba linnya ekibanyi beera ya abasajja bobota abanyanya ne bajja n'amugamba omusajja batugambye aliwa Museveni ngali mu kibanya akanudda amaaso ng'ente eri mu kusala ebyayi ngali bw'ati yenna nga yafuseefusi n'essuubiro nalifukidde amanyi kaweddemu utamaguzi n'abagamba simanyi gyali ne bakwata ejjambiya ne batematema lutamaguzi n'abantu be n'ebintu babisaanyaawo n'afa ng'omujulizi Namugongo olw'akasajja ako katumpalaata akali mu state house Entebbe akali mu kutta bannayuganda kolo nga tewabula olumbi abasajja Abaganda ne bannayuganda mu diaspora bawo obutwa for your personal interest enensi tekungulwa ngera kubuuza omanye entaana ya Hitler weeri omanye entaana ya Adolf Hitler weeri ku mikolo byo yakola ensi yonna n'afugako eggwanga okumala ennaku nnya naye omanye entaana ye weeri lwaki bw'otula mu ddiiro leti wekuba mu mutima nti ebikolo biri byenkola bisusse kizibu ki what is the problem of the bunch of Banyarwanda who can't appreciate what the Baganda did for them, what for the Banyoro did them, what for the Bakonjo did them, and what for the Batol did them and the Basoga. But you are there torturing and kill innocent Ugandans, this small bunch of Banyarwanda. Why? Why do you kill people? And you are looking for me, I'm speaking the truth? Because you paid all the media in Uganda, they can't speak anything concerned about the torture in Uganda. Just praying and planning to bring diversion, to divert people from the real information. How dare you? The man was killed in a broad daylight when you were watching. The same people right now you are torturing, you are paying them back in such a way. How dare you?
Your daughter that's there watching, your grandkids are there watching, but nothing they can say about that. To your brutality. Imagine a man sacrificed his family for you. Baganda sacrificed themselves and their properties because of you. Now their grandkids are there in prison. Others were buried in mass graves. Why? Here's my question. What did the Ugandans did to you? And what in particular, what did the Baganda do? Chichi tokola. Chichi twakola. Abasajja n'abakazi badduka mu mulembe gw'opote ne bagenda e Bulaaya bali myaka 5 bakoyi baagala kudda ku bijjabe jjajjaabwe kubanga batya because of just one person, you, Museveni. People have lost their properties because of you, single man, Museveni, because they fear you turned against their families. Why? N'oli abasajja bakulu bali ku media boogera ebigere bitakwatagana naye ng'omuntu gwavuma singa teyali ye mwandi bate muliwo mu basajja mmwe. Kiza Besigye tuula mu ddiro lyo wali ettaka liwawamba otunulye Abaganda kye bakolera. Kahindo Tafire, sit in your dining and think what the real Ugandans did for you. Museveni oli mu State House of Manyonda ba tuula mu ntebe yo ng'oli ku nnaku ezisembayo otunulyewe otandika okutunula omusaayi gw'omwayi weruweru Abaganda babakola ki? Kale kyezi kayihura. Not to have politicians in Uganda and they are there just enjoying money. But there are some people dying. Katimule sempisa za mwezali musiko muzilese mu public. You've started raping girls. For what? Chiche mutafunye monsimu. Mohozi you can buy prostitutes on street as many as you can, but raping a woman is a crime, is a sin. Doni Wanyama, the same to you. Audrey Kulabogo, the same to you. Ebintu biri nyebbeeyi tewali ayamba. Basajja batu bakazi batu banakunkunyidda tebanana kyakulya dde ekyeggulo mupulaninga kutta bantu. Kama bakumire musole bulungi.